We are going to have the election of the women councils and committees. Activity number 1 is registration, compilation of the women register. It is the most important, actually the most critical activity for this whole election. Abo bonna abakyala abaagala kwetaba mu kulonda kwabwe obukiiko bw'abakyala women councils and committees kugenda kutandika ku Lwokutaano luno ennaku 10 kumala ennaku 4 buli kyalo from the 10th to the 13th of June 2016. Buli kyalo akakiiko k'ebyokulonda olwaleero katandise okutendeka abo abagenda kukuliramu omulimu guno ogw'okuwandiika abakyala bo bonna abagenda kuvaayo mu bweyagalire balina emyaka 18 n'okudda waggulu, endangamuntu bagirina, ate nga bannayuganda bagenda kuvaayo batutuukirire mu byalo byabwe we bakungaanira nga balina village meetings zaabwe. Tugenda kubeerawo n'omukozi waffe w'akakiiko gwe tugenda kuyita village election officer agenda kubeera n'ekitabo kino, eno ye register book yetugenda kuwandiika abo bonna abakyala abaagala kwetaba mu kulonda kwabwe kutandika ennaku 10-13. Nkubiriza abakyala bonna nti oba oyagala kwetaba mu kulonda, oba oyagala kwesimbawo bakulonde, oteekwa kubeera mu kitabo kino kyetuyita women register book. So kuwandiika kuno tuuka ku kyalo kyo noonya omukozi w'akakiiko k'ebyokulonda alina ekitabo kino kyekigenda kubeera nga tuwandiika abo bonna abaagala kwetaba mu kulonda oba kwesimbawo kulondeka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.